atenderezebwa gulumiswe oyo kitaffe Tonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eya wabweru. Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo ebitakkanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Nga sinaba kutandika munansonyiwa ku mutwe gwange nga nze ekiwujjo kyange nga kye tuyita enguuvu oba corona edduka ku speed ey'amaanyi ate n'eriisa eryokusatu nalyo lyetooloola ku speed ey'amaanyi n'okuweereza amasannyalaze eri amagumba gange. Jjukira mu makyusa gano tukyusibwa okuva mu carbon okudda mu crystal oba mu kye twandiise ennanga. Amagumba gabeera gali nganga mu foomu ya nnanga o crystal like. So yensonga eyo lwaki vampire zagamba bakatonda okubeera nga beekavalinga basobole okubeera nga buli woowandiikibwa ate wezzaamu carbon eyo then gwe kennyini newetta. So mu ngeri eno sayiti yange si nnungi kimala naye njagezaako okubeera nga nsoma ebbaluwa nate olunaku olwaleero tusobole okubeera nga tufuna ate kye tuyigamu. Ebbaluwa ey'akadde kano eva wa muganda waffe jjajjaffe Maria Magdalena era nga ye twin flame wa Yesu era nga ye mukazi we. Lifetime yaabwe yasembayo baali bazaala abaana babiri omuwala n'omulenzi naye byonna tebaabibagambako era tebabyogerako na kubyogerako naye nga ye gwe twandiyise nga twin flame we era mukazi we eyandibadde gwe tuyita omukazi omutukuvu kubanga babeera batandika olugendo lwe lumu mu mwoyo weewaawo. Egenda bweti mbalamusizaako abasajja n'abakazi mbaaniriza mu mwetooloolo olunaku olw'olwaleero. The Circle yenze Maria Magdalena we nali nkyali ku sseŋŋendo natimba ng'omukazi naye nabeera era nenjagala era nenjagalibwa era ng'ebiseera ebimu byalimu embeera ey'okusika omuguwa nga abantu bonna abatudde ku sseŋŋendo natimba we bayina okusika omuguwa mu mpulira yaabwe nga we mumanyi munda yammwe akaseera kano. Abagalwa olwaleero nzijja eri mmwe okusobola okubeera nga mbabuulira kiki kye kitegeeza okubeera omuntu. Bangi bagezezzaako okubeera omuntu naye waliwo okulwana kungi mu mitima gyammwe, obulumi era n'okutya okuva emabega era ng'ebiseera ebimu owulira ng'abaakooye. Mu ngeri eno n'oyagala okubeera ng'ova eri amazima go, okwebikkulira okuva eri amazima go, kubanga ekyo omwana w'omuntu ku lwekyo ekyokubeera omwana w'omuntu ku sseŋŋendo nattimba kye kireeta. Abagalwa buli kimu kitegeerebwa bulungi. Ku lw'okujja ku sseŋŋendo nattimba osisinkana omuguwa mundaayo ogwo ogukusongera
kukusongera ku bw'obulamu bwo obw'emabega era ne gukuteetera amayengo ago agalaga ewaka ewamanyikiddwa ng'omwaliro ogutuddemu obukkakkamu n'ekitangaala. Abagalwa, mwenna ku mmwe muyina ebijjukizo bino mu nda yammwe, naye we mujja ku sseŋŋendo na ttimba ne mukkirira ng'emyoyo, empulira eno yeeyongera okubeera nga yennyikira munda mu mmwe, era nammwe ne mufuuka banyiikaavu nga mmwe. Abagalwa, tubasaba mweyongere okubeera nga mubeera bumu n'ebitundu ebyo bye mulwana nabyo ku sseŋŋendo na ttimba. Mukkirize okubeera nga muyita mu bulamu obw'okutya olw'okubeera awo. Entegeera yammwe si ya ku sseŋŋendo na ttimba, naye ya ntegeera ey'obulamu obutaggwaawo, obulamu obutudde mu butonzi bwonna, era nga mpulira eraga ewaka mu bwesedde bw'obutonzi bwonna nga we buli. Abagalwa, oli wano ng'omukyaze era nga obeerawo mu kaseera katono mu mubiri ogwa maama nattimba oba omubiri ogw'abantu abatudde ku maama nattimba. Tubasaba mutegeere era mukkirize ebitundu ku mmwe okubeera nga bifuna bitya ku lw'ekyo, bibeere nga bitambulira mu kutya okwo, okubeera kuzze mu bulamu bwammwe, okubeera nga mweggulirawo eri buli kintu kyonna kye muyitamu mu bulamu bwammwe ku sseŋŋendo na ttimba. Mukkirize obulamu obwo bubeerewo, mukkirize okubuusabuusa okwo kubeerewo, mukkirize obwannamunigina okubeerawo. Amwagalwa, nkusaba weeyongere okubeera nga weebikkulira eri ebiwundu byebyo, kubanga ebiwundu bisobola kuwonyezebwa wokka w'obitegeera era n'obiwa obudde obutuddemu kwagala ne yeeyongera okubeera nga yeesolosa mu biwundu ebyo bisobole okubeera nga biwonyezebwa. Abaagalwa, bangi mu mmwe muyagala okubeera nga mutambulira mu lugendo olw'omwoyo, naye we mutuuka ku mitendera egya waggulu mu kitangaala nga mu kufuulibwa kwammwe we mutegeerera biki bye mubeera mulese ku sseŋŋendo na ttimba emabega. Abaagalwa, kye tubasaba okubeera nga mukola kati wano ne kaakati kwe kubeera nga mutunuulira ekitangaala kyammwe. Kye tubasaba okubeera nga mutunuulira wano ne kaakati kwe kubeera nga mutunuulira ekizikiza kyammwe ekibatuddemu mu nda yammwe, musobole okubeera nga muweereza ekitangaala eri ekizikiza ekyo. Mu ngeri eno kisobola okubeera nga kireeta obugulumbo mu nda yammwe, resistance, naye okukkirira mu kizikiza obeera okkiridde mu okukkirira mu ndaayo obeera okkiridde mu kizikiza kyo, mu bwannamunigina bwo, mu mpulira eyo ey'okuwulira nga toli bumu n'obutonzi. Ekyo kye kyakuleeta okusobola okubeera ng'otuukiriza mu lugendo luno lw'oliko ku sseŋŋendo na ttimba. Buli w'okola kino ozuula n'otegeera kiki ky'oli, era n'otegeera nti oli muwundwa oba oli mutambuze asitudde ekitangaala, oyo afuula ekizikiza okufuuka ekitangaala. Abaagalwa,
tusaba muteebereze obulumi bwammwe obukadde obwo obutambulira mu myoyo gyammwe obukuŋŋaanyiziddwa mu nda yammwe ku nnamuziga y'omwotwerero ogw'abantu abali wano. Obulumi obwo bubeera endabirwamu ey'ebingi by'oyiseemu, era nga mu ngeri eno ebiseera ebisinga byeyolesebwa mu ngeri gy'oddamu, mu ngeri y'obukoowu, mu ngeri y'obukaawu, mu ngeri y'okwewunika n'empulira ey'okubeera nga weewulira nga toli bumu n'abalala. Nkusaba oteebereze ng'oyimiridde mu mwetooloolo oba mu saako, nga weetoolodde ebiwundu byo bino ebikadde, era nga waliwo omumuli ogwaka mu ngalo zo eri buli kinnoomu eyeetoolodde omumuli ogwo. Weeyongere okubeera nga oleeta omumuli ogwo ku mwetooloolo ogwo ogulimu obulumi bwo. Leka obulumi buno bweyongere okubeera nga bummulisibwa era bulabirwe, kubanga bubeera tebukyasobola kubeera nga bwekweka mu kizikiza. Kkiriza ekitangaala kyo kyeyongere okubeera nga kiyakaayakana. Abaagalwa, temuli bulumi obwo, naye yemmwe abasobola okubeera nga muggyawo obulumi obwo ne musobola okubeera nga mubufuula, era ekyo kye bayita omulimu gwammwe ogwa ddala ekyabaleeta wano ku sseŋŋendo na ttimba. Buli w'ofulumya ekitangaala kyo ne kigenda eri ekizikiza kyo mu ngeri eyo, ekitangaala kyeyongera okubeera nga kiyakaayakana munda mu ggwe, era ne kiyakaayakana n'abalala, era n'ozzaamu amaanyi abalala okubeera nga bakola ekintu kye kimu. Mu ngeri eno oba ofuuse omusamize, the light worker. Omwagalwa, kino kitandika naawe. Kitandika naawe. Ekisinga obukulu kwe kubeera nga oyita ekitundutundu kyo ekyo ekyetaagisa okubeera nga kikkirizibwa, okiwambaatire mu ngeri ey'omuggundu era mu ngeri eraga nti kyetaaga okulabirirwako. Kino kye muzze mukola wiikendi ewaddeko emabega. Buli w'otunuulira ebiwundu byo oba buli w'otunuulira ebiwundu by'omuntu omulala mu ngeri ey'obuziba, oba olaba embeera y'emu eri buli kinnoomu, omusajja n'omukazi, kubanga bino biva okuva mu kuyaayaana kwabwe okwo kwe babeera bamanyi ne kwe babeera bayagala, oba kuva mu mpulira eyo gye babeera balowooza nti tebaweereddwa, nti tebaagalwa era tebategeererwa. Abaagalwa, omugaso gw'obufumbo oba omugaso gw'okwegatta wakati w'omusajja n'omukazi, okusisinkana kuno okwa emyoyo ebiri, ssanyu, era nga mulimu ebibala eby'omuggundu ebitenkanika, era nga osobola n'okuyita nga okutukuvu, kubanga kutukuvu. Omusajja n'omukazi we basisinkana mu bulambulukufu era nga beewadde ekitiibwa, wabeerawo enkolagana wakati w'amaanyi gaabwe ababiri ne gasobola okubeera nga gabeera mayiiya. Mu ngeri eno omwana asobola okubeera nga azaalibwa okuva
mu maanyi gano okubeera nga gasisenkanye ekintu ekirungi era ekiwoomu ku lw'okutondebwa bw'omwana omujja abeera azaaliddwa nga Katonda muntu. Abagalwa, naye ensisinkana y'abasajja n'abakazi mu ngeri y'obutonzi eyina empulira ey'obuziba esingako eyo gye mumanyi. Ku mutendera gw'omwoyo obeera nga oyimusibwa era obeera oli bumu n'omwoyo omulala mu ngeri ey'omuggundu. Mu ngeri eyo n'osobola okubeera nga weeyimusa n'okukulaakulana mu ndaayo ng'omwoyo, kubanga obeera weegasse mu bumu obwo. Naye mu kino kibeera kiraga nti tewejjeeko birungo byo ebikukola gwe ng'omuntu ebitafaanagana na mutonzi mulala, era n'obeera nga oyimiridde mu bwetengeredde nga omutonzi omu. Ekyo kye bategeeza ensisinkana entuufu ey'omusajja n'omukazi. Abagalwa, tusaba muwulirize obulungi obuli mu kino. Wuliriza mu ngeri ey'obuziba ku ki ky'oyaayaana mu ekyo, era otegeere nti ensisinkana y'omusajja n'omukazi ntukuvu. Ng'omwoyo ebiseera ebisinga obeera onoonya oyo omu okusobola okubeera nga odda ewaka, okusobola okubeera nga odda ewaka eyo ewatukuvu, eyo gy'oyina amannya amangi ge muzze muyita, era ebiseera ebisinga mumuyita Katonda, oyo omu, the one, oba oyo ali mu buli kimu, obutonzi bwonna, omugattaganye gw'obutonzi bwonna okutwaliza awamu, the cosmos. Abagalwa, kino kiva mu mpulira eyo etudde mu buziba bwo ggwe nga ggwe, ekuwambaatira era ekulimu, ng'ekuwa obukuumi obwo obutaliiko bukwakkulizo, era ng'ekukkiriza mu ngeri gy'oli, n'osobola okubeera ng'obeera endabirwamu ekyo ky'oli mu ngeri ey'emirembe oba etayina kusasulirwa. Buli w'okkiriza n'oyingira mu ngeri ey'obuziba mu bulamu bwo, mu ekyo kyonna ekiri, era n'okola enteekateeka ey'okusisinkana wakati w'omusajja n'omukazi, oba wakati w'abaagalwa ababiri, oba kino kisobola n'okubeera wakati w'abasajja ababiri oba wakati w'abakazi ababiri. Obulungi obuli mu nsisinkano y'okwegatta kuna okw'abantu ababiri, kubanga mubeera muyita mu bulamu obwo obubalaga amaanyi agatudde mu bumu, amaanyi agabagatta ng'emyoyo. Mu kubeera omuntu, kino kiraga obubiri oba obulongo obubeera bwe bakola, obulongo obw'omusajja n'omukazi. Kino kikuyamba okulingizaako mu maanyi agatudde ewaka, amaanyi ag'eggulu, amaanyi agakuyamba okusobola okubeera nga weekulaakulanya mu kyo. Abaagalwa, okwegatta kw'abantu ababiri kitegeeza
okubeera obumu n'ekitangaala eky'obutonzi bwonna, the source of light, era n'osobola okubeera nga oweebongera wamu mu kitangaala ekyo eky'ensibuko y'obutonzi bwonna. Naye omuzannyo guno ogw'okwegatta mu mwana w'omuntu guteereddwamu oba guvuddemu ebiwundu bingi nnyo, ebiwundu ebireeseewo obukuubagano n'okwawukana okukuze wakati wa musajja n'omukazi. Abagalwa, abantu abasinga obungi tebakyawulira waka n'amaanyi gano agatudde mu bitonde eby'omusajja n'omukazi oba bassaalongo ne bannaalongo, nga newankubadde amaanyi gano gabalimu nga bo. Abakazi bafuna obuzibu okubeera nga bakozesa amaanyi gaabwe ag'obwassaalongo agabatuddemu, amaanyi ago agabawa embeera ey'okubeera confidence, ey'okubeera nga beewulira, okwewulira n'okweyimusa nga bo, n'amaanyi gaabwe nga bo ng'abakazi. Ate bo abasajja bawulira nga kizibu nnyo okuwaayo n'okwerekereza okubeera nga bawa obudde empulira yaabwe, enneeyisa yaabwe, n'okusobola okubeera nga banyumirwa, n'okusobola okubeera nga bali bumu mu mbeera eno. Abagalwa, ekibuuzo ky'olina okwebuuza, kino kyatuuka kitya okubeera nga kituuka wano? Omwagalwa, luno lwandiba olugero luwanvu nnyo, lwandiba olugero luwanvu nnyo okusobola okubeera nga mbabuulira ekitangaala ku ebyo byonna ebibaddewo ku kweyubula kw'omwana w'omuntu mu kikula mu maanyi gaabwe ag'obwassaalongo n'obwannaalongo, the male and female energy. Naye ekisinga obukulu nti Katonda ensibuko y'obutonzi bwonna yawa buli kitonde kyonna eddembe okusobola okubeera nga kibonga obulamu bwakyo n'okuyita mu bulamu bwakyo mu ngeri yonna gye bwagala. Mu ngeri eno era ne busobola okubeera nga bwesuula mu ntata eyo eva mu mayengo ag'omubiri ne gasobola okubeera nga gakujja mu bwetengeredde, out of balance. Nga newankubadde kino kibeera kyetaagisa osobole okubeera ng'ofuna okutegeera n'okumanya n'okwezuula kiki ky'oli mu mazima go. Naye buno bubeera buvunaanyizibwa bwo obwo obwebeera bwakuweebwa ng'omwoyo. Abagalwa, tubasaba tubategeeze nti temuli baana ba Katonda mu mikono gya Katonda. Muli Katonda abakolebwa okusobola okubeera nga muyiga obuvunaanyizibwa bwammwe era musobole okubeera nga mutambulira mu bwetengeredde mu birungo ebikola obutonzi bw'obulamu bwonna, elements of life. Abagalwa, yemmwe bakatonda abakyali mu kimuli ekitannaba kumeruka. You are a God in the bud. Tuyagala muwulirize amaanyi gano n'obwannaggano bwammwe obubatuddemu. Muli bumu era nga tewaliwo asobola kubeera nga abaawula, nga newankubadde muyina ebyo bye mweteekamu okusobola okubeera nga mwejjamu ku nsibuko ya buli kintu kyonna.
naye tusaba mutegeeze nti mutuukiridde nga mmwe mutuukiridde mu bw'obutengeeredde bwammwe entire uniqueness. Leka amagezi gano gabakkemu. Oli ggwe ky'oli toli muntu mulala yenna. Kyekyo kyekyamagero ekikufuula ekintu ekitafaanagana na butonzi bulala byonna mu butonzi bwonna. Ekyo kye bategeeza okubeera omwoyo, okubeera nga tosobola kwawulwa n'abalala naye ate nga tofaanagana balala. Ekyo kye bayita okubeera Katonda, okubeera omutonzi, okubeera ow'eddembe, okubeera nga weetengeredde era okubeera nga oli wannaggwano. Abagalwa, ekibuuzo ky'olina okutegeera era ky'olina okwebuuza, osobola okubeera nga owanirira obuvunaanyizibwa bwonna mu ngeri ey'obwannaggwano bwo? Ekyo kye kibuuzo eri ggwe. Ebiseera ebisinga obumu ku ggwe bubeera tebuyagala kubeera nga bubeera mu buvunaanyizibwa obwo obw'amaanyi, era ng'ekitundu ku ggwe kye kizikiza kyekyo ekikuwuliza nti toli w'amaanyi, ekikuwuliza nti oli mukoowu, ekikuwuliza nti oyawukana n'ensibuko y'obutonzi bwonna. Kiyagala odde ewaka nga omwana waakoowoola maama we buli kiseera ng'oli mu mbeera ey'obufumbo, otambulira mu mbeera ey'okubeera nga okoowoolebwa okudda ewaka, n'ebiseera ebisinga kino weesanga nga tekikoze. Abagalwa, ewaka wali munda mu mmwe, home is in you. Okubeera ng'oli kitonde ekyetengeredde ekitafaanagana na kitonde kirala kye kiraga ewaka obubeera bukutuddemu. Mu ngeri eno olyambala obwannaggwano bwo era n'osobola okubeera ng'okula mu mbeera eya kisajja kikulu mu ngeri gy'olina okubeera nga weeyisaamu eri abantu abalala. Okubeera ewaka kitegeeza kubeera munda mu ggwe, kubeera nga weewummuliramu mu nnamuziga y'obulamu bwo, your own core, era ng'eno empulira ey'obuziba etuddemu amaanyi ag'enkolaganayo n'abantu abalala. Ng'okozesa empulira eyo yeeyongera okubeera nga etambulira mu ndaayo ng'omwana w'ayaayaana, okubeera ng'atambulira mu nkolagana eyo ennungi. Enkolagana eyo ebayamba nga abantu ababiri okusobola okubeera nga mutuukiriza ebiruubirirwa byammwe n'okusobola okubeera nga mukkaanya mu maanyi ag'awamu. Mu ngeri eno ne musobola okubeera nga mutegeera kiki omwana wammwe kye yeetaaga okusobola okubeera ng'akula naye ate nga tayonoonese ku lw'okumutegekera ebigezo eby'omu maaso. Okukulaakulana kw'omwana n'empulira y'omwana eviira ddala ku mpulira ez'abazadde ababiri, basobole okubeera nga bateekateeka omwoyo guno ku lwa ebigezo byagwo, kubanga nagwo ng'omwoyo gubeera gulina olugendo lwagwo. Omutendera ogusooka, the first step, okusobola okubeera nga obeera mu nkolagana entukuvu oba mu nkolagana
mu kuwonya okwenkolaganayo kwe kubeera nga okkiriza obeere ewaka mundayo labanga otadde ebibegabega byo oba emikono gyo eri omwana oyo akutuddemu labanga omuwambaatira kubanga omwana oyo akutuddemu omwana oyo gwe weerabira era n'olowooza nti wali obuze gezaako okubeera nga weddiza obuvunaanyizibwa bwo ng'omuntu omukulu tewaliiwo muntu mulala asobola kubeera ng'awonya ebiwundu byo ye ggwe muwonya w'ebiwundu byo era nga kino kibeera kitangaala kyo gwe nga ggwe we wakkirira mu lugendo lwo wakkiriza kiki ky'oli mundaayo na buli kintu kyonna ekibeera kikyetoolodde wakkiriza okubeera nga oyamba abalala n'okukwata ku bantu abalala mu ngeri enzigufu era enjerufu era eyejjuddemu ebyokwewuunya. Sitepu ey'okubiri kwe kubeera nga ozimba essanyu n'omuyiika mu nkolaganayo. Gezaako okubeera nga owa omukono eri abalala mu ngeri ey'okwewuunya. Okwewuunya kitegeeza okubeera nga otambulira mu mbeera nga tolina ky'osuubira eri omuntu yenna gw'okolagana naye, nga tolina ky'omusuubiramu, naye okubeera nga omutunuulira butunuulizi mu ngeri ey'okwewuunya. Wanda nga tolina kiruubirirwa kyonna kuva eri muntu oyo oba mwoyo ogwo. Geeyo engeri gy'osobola okubeera nga oteekamu omukwano gwo mu ngeri ennungi okusobola okubeera nga osikaasika abalala n'okusobola okubeera nga oyiga n'okweyongera okubeera nga ozuula ebipya mu ngeri enjerufu era ejjuddemu okwagala okutaliiko obukwakkulizo. Mu ngeri eno okikola kino nga toyina ky'oyaayaana kubeera nga oyongera eri omuntu oyo mu ngeri gy'omulabamu, mu ndowooza yo, nga toyina gy'oyagala kubeera ng'omubumbamu okusobola okubeera ng'omufuula endabirwamu eyo gy'oyagala, nga toyina ky'omusuubiramu nga ye mu byetaago byo, naye okuggyako okubeera nga muzannya mwekka mwenna babiri. Kyekyo kyokka kye mwetaaga. Era mu ngeri eno ne musobola okubeera nga mugabana omuzannyo gwokka nga temulina kye musuubira, nga tewaliiwo kunyigirizibwa kwonna oba nga tewaliiwo bukwakkulizo bwonna, kubanga oli wa ddembe era nga n'omulala naye omulala oli naye abeera wa ddembe. Mubeera musazeewo okubeera nga mujja mu bumu nga mweyagalidde. It's a voluntary work or decision. Abagalwa, naye waliwo ekintu ekisinga ekiri ebuziba ekiri ku myaliriro egya waggulu ekibagatta mmwe ababiri, ekintu ekitudde mu mitima gyammwe. Teweetaaga kubeera ng'okyuka oba kubeera nga owonya omulala oba okubeera ng'omufuula okubeera omulungi. Nedda. Mmwe ababiri mubeera mujaganya bulamu.
celebrating life. Nga mukola ekyo okusobola okubeera nga muwonyezebwa. Naye okuwonyezebwa kuno teguyita eri muntu mulala, nedda. Kuyita eri gwe kennyini. Obusobozi bwo obukusoboseza okubeera nga okkakkana mu ndaayo. Mu ngeri eyo n'osobola okubeera nga obeere ekitonde ekibeera kyegguliddewo okufuna obugagga obugagga n'omuyiika ogw'omwoyo omulala. Abagalwa, mbasaba kino mukikole mu birowoozo byammwe. Teebereza ng'oli mu mbeera ejjuddemu eddembe. Osobola okukikola mu mbeera ey'obuntu. Ng'ogezaako okubeera nga okkirira munda y'enkiziyo. Genda paka ku mutima gwo. Genda paka ku bunwewo. Ewali amagumba abiri. Wuliriza kiki ekiriwo mu kifo ekyo mu mubiri gwo. Kubanga kye kifo ekibeera kikwatagana wamu n'okwegatta ku bantu ababeera batudde ku sseŋŋendo mu mibiri. Wuliriza embeera eyo ey'okwewuunya ebeera etuddemu n'obwerufu n'okuggulirwawo nga tewaliiwo mbeera yonna gy'otaddemu ey'okwegulumiza. Embeera eyo ey'okwetimaya n'ey'okulowooza nti totuukiridde. Gyeggyemu. Giwulira nga teriimu. Obugulumba bwonna obubeera bwava mu kwegatta kwo mu bulamu bwo obw'ensi gy'olimu n'obulamu bwo obw'emabega. Gezaako okubeera nga tobuteekamu, naye obeere nga onyumirwa bunyumizi n'okubeera nga owuliriza buwuliriza n'okwewuunya obulungi bw'obutonzi bwe obutukutuddemu. Gezaako okubeera nga owuliriza ebitundu ebyo oba ekitundu ekyo mu ngeri ey'obukkakkamu, ng'engeri gy'owuliriza akagereko ku kigere kyo. Mu ngeri eno obeera ossa obw'obuntu bwo mu kifo ekyo, mu bifo ebyo ebikola ekyo mu nsi yo. Abagalwa, awo woowummulira ng'oli ku sseŋŋendo natimba. Gezaako okubeera nga ossa entegeerayo mu budde obuliwo. Descend with your consciousness just to be present. Wonna w'oli kati wulira nga oli ŋŋanga ali ewaka mu ndaayo. Ng'oli n'empulira eyo gy'oli nayo mu ndaayo. Eyo ekuleetamu okubeera nga obeera n'omuguwa mu ndaayo. Naye ekisinga obukulu ye gwe aliwo, ekitangaala kyo namuzigaayo ekutuddemu. Osobola okubeera ng'omanya nti osobola okweŋŋanga ekintu kyonna, kubanga oli kitangaala ekitaggwaawo era ekitafa. Ekitangaala ekyo ekitudde mu bukkakkamu n'obutegeevu. Gezaako okubeera ng'olaba ng'osaasaanya ekitangaala ensi yo y'ohora n'ekitangaala kino. Wuliriza nga wenna wennyikidde mu kitangaala kino ekitukuvu. Era gezaako okubeera ng'owuliriza obutonzi obukutuddemu. Wuliriza engeri omutonzi
Katonda ensibuko y'obutonzi bwonna ne kwagala engeri waakulimu. Yensonga lwaki watondebwa omwagalwa, osobole okubeera nga tofaanagana na mulala yenna, kubanga okkirizibwa era nga weegombebwa, kubanga oyagalwa. Oli ekyo ky'oli, kubanga ekyo ky'oli kati mu kaseera kano. Gezaako okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya mu ntegeera eno, mu ngeri gy'olina okubeera nga olagamu okwagalako eri abalala kutandikira munda mu ggwe. Kino kyandiba nga okikoze mu birowoozo byo okuva eri omwagalwa wo oba mukwano gwo oba omwana wo oba taata wo oba maama wo. Londako omuntu yenna gw'oyagala asobola okubeera nga ajja mu birowoozo byo, gw'osobola okubeera nga mukkaanya mu bumu era ne mubeera bumu. Omuntu oyo anaakusobola okubeera nga akuyamba okubeera mu bumu, osobole okubeera nga weezuula era olabe kiki ky'oli munda mu ggwe, era olabe ng'otuukiridde munda mu ggwe, era obeere nga weetaddeko olugo nga ggwe munda mu ggwe. Mu ngeri eno weewummuliremu. Gezaako okulaba ng'okkakkana ng'okola ekintu kino. Sa ekikoowe eri bunwewo abdomen oba mu bitundu bye by'ekiwato. Togezaako kulaba nga oba nga ofuna empulira yonna nti oyina okuyambibwako abalala. Nedda. Toyina kintu kirala kyonna kye weetaaga kukola kuva eri abalala bonna, naye kye weetaaga kubeera nga osigala gwe ky'oli. Mu ngeri eno weggulirewo era laba ebyewuunyisa ebiri mu muntu omulala. Gezaako okubeera nga olaba kiki kye bavaamu mu kaseera kano nga bali mu maaso go mu birowoozo byo. Buli wogezaako okubeera ng'olaba mu ngeri eno, obeera ogenda mu nsi ey'okwewuunya eri abalala, e Wonderland. Teweetaaga kukola kintu kyonna oba kukola mbeera yonna, era n'omulala yenna n'oyo gw'obeerawo naye teyeetaaga kukola kintu kyonna, naye kubeera nga olaba bulabi omulala waafaanana, engeri gye batambula, era n'okusobola okubeera nga otegeera amaanyi gaabwe. Mu ngeri eno weeyongera okubeera nga obeera bumu n'omuntu oyo, era n'amaanyi go ne gasobola okubeera nga gabeera bumu okubeetooloola. Okuva eri omutima gwo weeyongera okuwulira empulira eyo ey'obuziba n'omuntu oyo. Era ekyo ky'obeera owulidde leka kibeere nga kikulaakulana munda mu ggwe mu ngeri ey'omuggundo. Gezaako okubeera ng'owuliriza embeera eyo ey'okwewuunya nga toyina ky'olamudde, without judgment. Tunuulira enkolaganayo wamu naye. Gezaako okubeera nga obawa ng'oteekawo essanyu eriri wakati wammwe. Togezaako kubeera nga otunuulira ebyo batasobola kubeera nga bakola, oba kiki ekyaleeta embeera bweti ne bweti.
naye tunuulira ekitangaala ekisukkulumu mu busukkulumu, essanyu eryo eribagattaganya nga mmwe, amayengo ago agessolosa mu ngeri etaliiko kusika muguwa, onyumirwe amaanyi ago. Teweetaaga kukola kintu kyonna okuggyako ekyo kyokka okusobola okubeera nga ofuna essanyu eryo weetaagisaamu okubeera nga olijjamu mu mpulira eyo. Gezaako okubeera nga ofuna ekitangaala mu kadde ako. Wuliriza ekitangaala ekyo okuyita mu mugattaganyo n'okwesolosa kw'amayengo go okuva eri omutima gwo. Gezaako okubeera nga owuliriza n'okulaba kiki kyekukola eri ensi yo. Abagalwa, kino kireeta ebipya, ne kireeta akatonde ak'obulamu mu bulamu bwo. Ekintu ekikuyamba okubeera nga osenvula mu lugendo lwo, mu ngeri eno ne weebeera nga weekulaakulanya ng'omwoyo, ojja kukifuna okuva eri ekitonde kyo ku lw'okubeera nga mubadde babiri, era nga okkiriza n'abalala okubeera nga baddembe nga we bali. Ekyo kye bayita embeera ey'okwewuunya, wonderment. Okubeera nga oleka abalala babeere era babeere n'eddembe, era musobole okubeera nga musisinkana mu ngeri ey'obuziba mu nda yammwe. Ekyo kye bayita amaanyi agatudde mu kwagala okutukuvu okwa ddala. Ekisooka kwe kubeera nga first step, kwe kubeera nga oli waka mu ndaayo, okkakkanire mu ndaayo, weeyongere okubeera nga oli mu bumu n'ekyo, n'okubeera nga obeera bumu n'amaanyi gaagakutuddemu, ng'oli n'abalala oba ng'oli n'omuntu omulala. Step ey'okubiri, kwe kubeera nga otuuka mu mbeera eyo ey'okwewuunya nga toyina nkyukakyuka yonna oba kufuga muntu mulala, naye okubeera nga otunula butunuzi, okuwuliriza n'okuzuula. Step ey'okusatu, kwe kunyumirwa ebyo ebyessolosa mu nsi yo nga muli babiri. Gezaako okubeera nga onyumirwa entambula y'amaanyi ago, era leka n'omulala gw'oli naye abeere nga wa ddembe. Abagalwa, omukwano ku sseŋŋendo na ttimba kintu kya muwendo nnyo era kya zaabu. Kye kintu ekiyamba amaanyi gano okubeera nga gabeera mu bumu mu mpulira y'omwana w'omuntu. Kino nakibagambye mu ntandikwa nti nazze wano olunaku olwaleero okusobola okubeera nga ntunda ekikula ky'omwana w'omuntu. Naye kino ntegeeza ki? Ntegeeza mu byafaayo ebyo ebiyamba omwana w'omuntu okusobola okubeera nga afuulibwa oba yeefuula oba ng'aleeta obutukuvu bwe mu nda ye, ng'afuula omubiri gw'omwana w'omuntu okubeera nga yeddiza obutukuvu bwe, ng'agezaako okubeera nga alinnya n'okukulaakulana okusinga endaba y'omubiri. Mu ngeri eno asobole okubeera ng'ava mu mpulira ezo ezibeera zaamukwatira mu nsi eya wansi, mu nsi ezaamugattamu n'emikwano egyo egibeera girimu embeera oba n'okwagala okuliko obukwakkulizo.
mu ngeri eno n'asobola okubeera nga azisimatoka. Abagalwa, ekkubo ery'obutuukuvu bwammwe eri omwana w'omuntu biyita mu nkolagana yammwe. Biyita mu nkolagana yammwe. Kubanga kino kibeera kyesolosa okuyita mu buziba bwammwe engeri gye muwuliramu. Empulira eyo ekuleetera okubeera nga owulira nga oli mu kiwuubaalo era ng'omiisinga ewaka, homesick, era ng'oyaayanira okubeera ng'odda ewaka. Enkolagana yammwe wamu mu bufumbo kye kibayamba okubeera nga mubeera n'empulira eyo ey'ewaka ey'okwewuunya, nesobola okubeera nga yeesolosa n'okubeera nga mugiwuliriza mu bulamu bwammwe. Mu ngeri eno ne mubeera ne mufuna essanyu ery'obuziba munda mu mmwe, era ne mubeera nga muwulira obumu obw'okwagala okwo okutenkanika okwa zaabu okubeera ku babatuddemu. Buli wokkiriza n'oyingira mu ngeri ey'obuziba mu ntegeera n'omuntu omulala oba n'omwoyo omulala ogubeera gutudde mu mubiri, ebijjukizo ebyo bibeera biterekeddwa mu ntereka y'omwoyo ogwo mu lugendo lwagwo, era omwoyo ogwo ne gubeera nga gukwatibwako ekikula ky'omuntu oyo mu kuyita okubeera omusajja n'omukazi nga muyita mu kwegatta, kubanga yeddemeezi ery'obutukuvu. Mu ngeri eno lyekkubo bwe butukuvu era nga kye kitangaala ekitukuvu ekyo ekibayamba okusobola okubeera nga mubeera mu bantu ne mu mawanga ge mubeera muwangaaliramu. Abagalwa, spirituality oba obulubaale bukuyamba okusobola okubeera nga ofuna obulamu, bukuyamba okubeera nga ovaamu amayengo ag'okwagala agatudde mu bulamu, golden radiance. Naye kino tekibeerawo nga weezibira eri emyaliriro egiri waggulu wo. Nedda. Naye okubeera nga okkiriza okubeera ng'okwatagana wamu nagyo ng'oli ku sseŋŋendo na ttimba ate wakati wo ng'omuntu n'abantu abalala. Njagala kubeebaza ku lw'okubeera wano n'okubeera nga muli baggufu mu kubeera nga mwakkiriza okubeera nga mugattaganya mu mitima gyammwe, kubanga ekyo kye kisinga okubeera n'amakulu. Abagalwa, obusamize obutuufu tebutambulira mu nneeyisa oba biki by'obeera okoze ebyo bye mubeera muwunze okubeera nga muteekawo musobole okubeera nga mufuuka bakama bw'ebyo oba ebyo bye mubeera mukwata obukusu mu kukola obuwangiro bwammwe. Obusamize bwammwe bujja mu kintu kimu, okubeera n'omutima omuggufu
omutima ogw'obuntu ogukakkana munda yaagwo eri ekizikiza kyagwo ne gukkiriza gusobole okubeera nga gulaba era gusobole okubeera nga gukkakkana mu kizikiza ekyo. Mu ngeri eno gubeera gufuna obusobozi obw'essanyu obw'okwagala n'asobola okubeera ng'awonya ebyo ebibeera byetaagisa okubeera nga biwonyezebwa mu ndaayo. Nkwebaza nnyo nnyini ddala. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mugwe akume.